Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okusinzira ku butambi bwe twalaba Omusumba Bujingo terujja kunoonyereza soda yafikkawa ne Sara gye yali asaba nti omuntu yenna ananywa ku ono soda bw'oba obadde n'obulwadde ogenda kuwona. Obulanga abantu batandise okujja ku ntebe ya Musumbayiga ne bakonjolako obuntu obwo batandika okubeera nga babutwala ng'abalala bajja mu church ne bajjamu ettaka ne balitwala ne baliteeka mu mazzi ne bakola kya ne baliteeka ku biwundu. Okitegera? Church is a business. Ekkanisa business. Wanje? Ekkanisa business. Omuntu yasooka okyogera yali Musumba. Musumba. Ngala Musumba Bujingo oyo nze nawulirizanga enjiri ye nga bintwala nga nzira mu kayumba kange neteekako akaleediyo ntandika okuwuliriza enjiri ya Musumba Bujingo. Naye olunaku lwe yakeera ku makya n'ava ku mulama ogwali gumutambuza. Olunaku olwokubiri lwe yavaayo n'atandika okwanjala eby'omu kisenge byabwe n'abikuba mu mawulire akubeko. Kati bwe kibanga omusumba nga Bayibuli mwasoma mwe n'abalala gye basoma bwe kibanga avaayo n'asaba essaala ekolima etta nga yeye yali badde avaayo n'agamba abantu nti mubasonyiwa abo abakoze ekyo. Ayawukanawa n'Omusumbayiga gwe baakubanga amagi nti azaayo ebyo bali be basindise. Matayo 7:15 mwekuume bannabbi ab'obulimba abajira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda misege. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Omulungi agenda maaso n'okubeera ng'otulaba ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom kwoteeka n'omukutu ogwa SRK Media. Mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera era ekimukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Mwebale nnyo okubeera nga temutulekerera nga buli mboozi gye tuteekayo ate mugenda maaso n'okubeera nga mugiraba ate ne muwabula nga muyita mu comments ate era obuwagizi bwomwe obwo bwe twebaza no buli lunaku olukya tubagamba nti ekyo kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Nzedde niyo okubeera nga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo ku luuyi luno nina omukulu ono ajagenda mu maaso n'okubeera nga yeeyanjula. Weeks bbiri zibadde zigenze mu maaso n'okubeera nga ziwambibwa ani Pastor Lozias Bujingo mukyala naye we byatuuseemu n'agaba ku soda abantu ne bagamba yaleese holy soda. Yatunze yagabye nze nalabye yagabye abalala balaba nti yatunze nanti bagaba mu nkuba abamu bagamba nti yatunze mitwalo 5 Rich soda. Kakati ebyo byonna ne bituddayo okutujjukizaako ku basajja abazze nga batunda omuceere holy rice abalala nga bagaba empeta abamu b'amazzi then ne tujjukirako ko kyolifa tewerabidde kyolifa tewerabidde ne Pastor Iga. Kati ne twagala tuliretinga embeera eno ku byaliwo ebya Pastor Iga ne bino mu basumba. Ekibuuzo kiri nti eri abatulaba ensi eragawa n'abali eyo kibeebuuza kwe kunoonya musajja mukulu Salongo jajja nsenso okulaba nange ddeno nkwebazaako obulamu kansubire nti bulungi. Amiina. Sooka okwebaza n'okulamusa ku bannayuganda mwenna n'abalala kalumanyi twogera mu lulimi Luganda kasita waliwo abannayuganda abatali bannayuganda naye nga batuuka wano olulimi ne balukwata ne bakyusa olulimi kati nga balumanyi. So tubeebaza nnyo okubeera nga munaye musubscribinga naffe mutugoberera buli kimu kye tuba tutaddeyo. Wiiki eno ebadde y'amaanyi nnyo ate awo tuukidde olunaku olwaleero
ng'ebiri mu mawulire biyitirivu nnyo bingi besi gye bamusiba bikontana ebiri awo Alien Skin ali luzira Pastor Bujingo yavaayo n'agaba hole soda awonya endwadde olunaku olwaleo mbadde nina akantu kendaba aka Pastor Bujingo nga yavuddeyo n'ataakinga omukyala n'addamu omukyala Winnie Byanyima mukyala wa Besigye n'amugamba nti abantu abamu bangi bavaayo nga baagala otusabira essaala enfu ffe tugende batusibe naye Mukama ensinza talya nguzi kubanga ate ye abadde baagala ffe batusibe ye bbaawe gwe baasibye era ku ssaawa eno ye yali eruzira nenkubaganyaamu nenjugana n'essaala gye yasaba neŋŋamba oba essaala y'omukulu yakoze bafe oba essaala y'omukulu yakoze nga bwe yasaba ebimu byatuukiridde mukyala Byanyima we yavaayo n'amwataakinga noono omukyala Bujingo then ne bakwatamu bbaawe nga tuzze ku kya soda neno nzize nkugamba ensonga eno ng'ompakanya nsonga ki nkugambye nga nnyo ensonga eno ng'ompakanya awo wennyini ku nsonga eyo wetugenda okutandikira omanyi gwe bwe weeyanjula ate omaliriza otwalidde ddala sho bannange abali ku SR Media omusajja mukulu wonna engeri gyampambamu simanyi nakumanya lumu ojja kwekyaza ate weebuza ebibuuzo byo omalirize osibule n'abakulu anyway njagala okubeera nga mbebaza n'okubasaba vidiyo eno nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde omuliro ogugitambuza ate neetuuka ku buli sekinomwali eyo n'agenda maaso n'okubeera ng'agiraba eno information y'olunaku olwaleero njagala ogitwale nga nkulu era tugenda kubeera nga tuttaanya ensonga eno regardless of okukyaza ranks tugenda kubeera nga tumenyamenya tulabe abasumba wa we bakyamira nawa we bakolera ensobi so subscribe nga munywanye gwe yakasooka tulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose ate omwaka nga gugwako ranks ekyenjawulo the top 3 viewers esteemed viewers aba Beyond the Newsroom ne SRK Media tugenda gaba t-shirt emu tutekeko n'okubeera nga tugaba abasatu abasinga omanyi YouTube ejje ranking ngenda bawa ebirabo ebimu ku ebyo ngenda gabayo t-shirt ekirala ngenda gaba award yo yasinze okulaba omulala mugobe ku kusasula data omwezi mulamba kati gwali eyo weeyongere kubanga tusigalayo mwezi gumu esigadde omwezi gumu gwokka osobola okukikola n'obeera ng'otuukirira ku ttuukula eryo kakati ranks twali tuli awo ku Sande ne tulaba soda Musumba yavaayo ku Mande ne yeewozaako nti bannange soda yafikkawo nga tucelebrating emyaka 10 egya radio ne TV ate mwene muleeta ebya hore soda byali bitya ranks first of all okusinziira ku butambi bwe twalaba Omusumba Bujingo terujja kunoonereza soda yafikka oba yafikka oba teyafikka oba baleeta muleete whatever the case nti Omusumba yavaayo n'essaala gye yali asaba nti omuntu yenna anaanywa ku ono soda bw'oba obadde n'obulwadde ogenda kuwona bw'oba obadde n'obuzibu ogenda kuwona bw'oba obadde ne buki bigenda kuwona simanyi bulungi soda ono yamutunda oba teyamutunda because bwe twabeeranga mu kyaki emu nga bwetutuuka mu kuwaayo ebirabo ng'ebyo nga tujjako katuyinza okubeera nga wano weyagambire nti soda abantu abo nga bavuddeyo mbu njagala bankootinge weero mbu soda yamutunda $5,500 buli cupa okyegeera so kati bw'oba yamutunda oba teyamutunda najja n'amugabira abantu omanyi ebintu bino waliwo wenjukira nti abantu bajjanga mu kyaki ewa mukamange gye nali nkolera nga talina kyabagambye wa Pastor Yiga nga talina kyabagambye nti mujje mukwate ku ntebe yange obula nga abantu batandise okujja ku ntebe ya Musumba Yiga ne bakonjolako obuntu obwo batandika okubeera nga babutwala ng'abalala bajja mu kyaki ne bajjamu ettaka ne balitwala ne baliteeka mu mazzi ne bakola kya ne baliteeka ku biwundu
okyagera so kalina kino kiringa ekyo nti musumba abantu omanyi omuntu ayinza okubeera ng'alina enzikiririza mu muntu omuntu n'avaayo nga olw'okuba amukkiririzaamu n'alaga nti yawonye nga Mukama Katonda waayitidde okukola n'alaga nti akola ki awonye kakati ekyo nakyo kiyinza okubeera ebbali naye ekyabasumba okuvaayo bw'aba yatunze kati kyenzirako nzirayo ku kiri kideno kyenzijenga nkugamba nti church is a business ekkanisa business wangi ekkanisa business omuntu yasooka okyogera yali musumba yiga era kyekyaviibwa ebimu ku byamu twaza eruzira kyali kya covid na kanisa kubeera nga church is a business kiyinza okuleetera omuntu okugamba nti ekkanisa business bwe tugamba nti bwabanga twalyabako musumba omu nga vaayo n'atunda kiro y'omuceere emitwalo emeka naye nga bwe twanoonyereza ennyo omuceere ogwo yali yagulima nga gwabuliddwa akatale yes ng'omuceere gwabuliddwa akatale n'ajja mu ndiga ze nga bwe muziita nti ndiga n'aziguza omuceere kiro nga ya mitwalo 5 kino eno kivaawo okubeera nga abasumba bava ku mulamwa ogw'okubuulira enjiri ne bafuula ekkanisa bizinensi nga bw'okyogera oba nga statement eyo bwejjeyogera kubanga si gwe wekka asoose okyogera kaakati abasumba ebiseera ebisinga twayagala musumba Bujingo oyo nze nawulirizanga enjiri ye nga bintwala nga nzira mu kayumba kange neteekako akaleediyo netandika okuwuliriza enjiri ya musumba Bujingo naye olunaku lwe yakeera ku makya n'ava ku mulama ogwali gumutambuza awe waava ekigwo kye gwakusumba ndiga gwakusumba bantu okyegera awe waava ekigwo kye olunaku olwokubiri we yavaayo n'atandika okwanjala eby'omu kisenge byabwe n'abikuba mu mawulire kitaata n'ekitiibwa kyo ng'omuntu naye awe waava ekigwo kye Rankis oli ayinza okwebuuza nti lwaki mwataakinga oba lwaki twogera ku bintu bino Rankis njagala onyamba onsomereko Matayo 7:15 okoma ku 20 mwekuume bannabbi ab'obulimba abajira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda misege egyekusikira muli bategeera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezabbibu ku busana oba ettiini ku mwenyango bwe kityo buli muntu omulungi buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi naye omuti omubi gubala ebibala ebibi omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro kale muli bategeerera ku bibala byabwe buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si yayingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali oyo ali mu ggulu byayagala kakati nga tonavaayo kugamba nti SRK Media Beyond the Newsroom nti tuli selective nti oba twataakinga omuntu yenna ekyo kyekitabo kye basomamu abasumba bonna kino Bible ye Bible emu yajja n'agamba Bible ebimu byawaba n'azookya ekyo tukirekeawo ku mabbali tuli balabira ku bibala byabwe si buli ayambala eddiba ly'endiga nti abeera ndiga egimu miki misege egyeyambaziza amaliba g'endiga nga tukyagenda n'okubeera nga tutambula mu nsi eyefaananyiriza bwe biti nga tukyalina abatunda omuceere nga mu Bayibuli tewaliwo gwawandiikibwa nga tukyalina abatunda soda nga tewaliwo yatuwandiikibwa ng'okyasaba omuntu ssente ajje omusabire
kitegeeza yegwe musege guno ogwerimbise mu ddiba ly'endiga si buli ampita nti mukama wange yalingira obwakabaka bwa Katonda wabula oyo akola ebyo mukama kitango yali mu ggulu byayagala yali obwakabaka bwa Katonda. Ekitegeeza nti bw'abanga Katonda gwe tukusinza oba gwe tukkiriza wakisa gwasaba essaala ey'okolima n'okufa nti tuli balabira ku biki ku bikolwa byabwe. Asaba essaala ng'asaba ensimbi, asaba essaala ekolima ng'ate ye wakisa yatuuka ne ku musaalaba n'agamba ayi kitange basonyiwe kubanga bye bakola tebabitegeera. Waliwo Bayibuli waleetera akanyiri simanyi oba siri mulungi nnyo mu vaasi ezo bikina na bitabo mu ebiri weegambira nti oyo yakola obubi mukole bulungi era oyo yakuba oluyi mukyusize ku ttama erimu mukyusize n'ettama eddala okole ki akubeko. Kati wekibanga omusumba nga Bayibuli mwasoma mwe n'abalala gye basoma bwe kibanga avaayo n'asaba essaala ekolima etta nga yeye yali badde avaayo n'agamba abantu nti mubasonyiwe abo abakoze ekyo. Ayawukanawa n'omusumba yiga gwe baakubanga amagi nti azaayo ebyo bali be basindise erinnya lye bwe lyali nti abizaayo ye yajjanga lyazaayo bw'obanga omuntu yakuloze bw'ojjewo omusumba yiga abizaayo gye byava. ate ono ye tazza nayo wabula ate yakolimidde bikutuukeko ebyo nnyini ebitannajja oba oli yakoze eki ye bikutuukeko. Okigere kaakati abasumba bwe tutyo tuba nga tusobola okuvaayo ku ssaawa ng'abasumba ayo atuuse okubeera ng'asaba essaala nga mu kifo ky'okusonyiwa abo abamukoze obubi ng'atandise kubasabira essaala bafune ebizibu emayumba gaabwe tebagavanga mu mirambo simanyi obwavu tebukolanga atya nga musumba. Kati ffe olw'endiga tunaakola tutya? Ekyo kirekawo endiga. Okigere kitegeeza nti kati abantu tugenda kutuuka nga ne makyaki mu kanisa tutyamu because omuntu eyali badde akulambika nti kino nange gwe omuntu bwakuba oluyi kyusa n'ettama eddala olimu alikube nga kati tutandise kubeera nga tutambulanga balalu. Ranks tutya bwe tuyinza okulileetinga embeera eriwo ku Kanani n'embeera bwe yali mu prime time ya Pastor Yiga. Ane bannaye musumba Yiga singa akyaliwo ku Ellen ya TikTok olaba budda kati singa ebyaddala TikTok agikuba n'agyawuguluza singa teryamusobola nga yaliwo ku TikTok nga omulembe guno gwa TikTok ng'akyaliwo olaba yeefuga Facebook bannange naye abantu bangi abasumba bangi bavaayo ne bamuvuma mufere musumba wa bulimba ndowooza mbalimu one of them yali musumba Bujingo because ebintu bye yakolanga yayita biwakali naye okuva musumba Yiga bwe yafa twalaba omusika wa musumba bani musumba Yiga nga ye musumba Bujingo because twalabako abayimbi nga batandise okujja ku kya abayimbi bano abensi be bayita abensi nga batandise okujja ku kyaki musumba Yiga byakolanga naye yali yasooka obbasembeza yali Bugembe nga yeewuwe kya bulijjo which is okay kiri free naye bwe baleje wayiga ne batandika omukuba nti aleeta abantu b'ensi mu kyaki naye omuntu w'ensi olina okumusembeza n'omubuulirira n'omugamba munnange ebyokola si birungi n'alyoka alokoka zebbanga lye namala owa musumba Yiga teyaŋŋambako nti lokoka okege teyaŋŋambako nti lokoka okege era abakozi abasinga ababeerawo naye waliwo kanisa ze tumanyi ng'oli alina ekkanisa ne TV oba radio ng'abakozi abonna abakola ku radio ba TV balina kuba balokole bangi abakola ekyo nga balina kuba balokole oba toli mulokole kati abantu ne bagenda ku mirimu nga bapretendinga okubeera abalokole olw'okuba bafunayo akasiimo okege ng'ali ku mulimu akukola yeefula omulokole alina okusaba buli sande naye ng'olw'okuba omulimu guli gwalina omulimu guli gwe gumusikiriza. Ranks biki abireetedde abasumba okufuula ekkanisa akaddaala k'ebyobufuzi oba ak'amasanyu entertainment bwe tujjayo
on the political side of Pastor Bujingo. Nina ekigambo kye njagala okozesa, but it is a disclaimer. Tugite arrogance ye mu bigambo byayogera n'akuba oli n'akuba kozi yebadde nga trend ye kuva mu ntandikwaye. Then ne tuleeta ne prime time ya Pastor Yiga bwe yaleetera kyolifa teweerabidde kwe baasinga okumukubira. Kyolifa teweerabidde programu kuba nali omu ku bantu programu eyo ng'etandika, nali editor waayo. Before TV Musumba Yiga yalina akanyomero ako mu church nga TV tenatandika. Okyege ng'abayita kikyolifa teweerabidde. Abantu ne boogera era mu bintu abantu bye bakuba Pastor Yiga nti byali bifere. Obujulizi sigenda kugendayo nnyo simanyi. Ne ku kikyolifa teweerabidde kwaliko kintu kifere. Reality. Abantu bavangayo buvine bajja ne boogera ebintu byabwe. Obujulizi simanyi saagala nkulimbe. Kibanga kya muntu sekinnomo yatuukidde. Naye ku kikyolifa teweerabidde. Abantu bavangayo najja nze Musumba kyendifa seerabidde kino. Omusajja yakola bwati nga boogera freely. Okyege? So ebyo tebyali bifere. Kikyolifa teweerabidde. Naye ku side ya Pastor Bujingo. Ku side ya Pastor Bujingo. Nze sijja bw'abanga yatunze soda. Sirina bukakafu. Ne bw'abanga yatunze soda. Tayawukana na muntu gwe baagambanga ati atunda empeta. Ani yali ow'empeta? Yali Musumba Yiga. Yiga yatundanga empeta? Ezo nga zikola ki? Empeta eyo bw'ogiteekako endwadde tezijja ekuwonya ebizibu ekola etya. Okyege? Yesebo. Ninga wona abavaayo ne bakuwa obujulizi ne bagamba nti nze empeta yankoledde. Yakitundanga emitwalo 10. Wangisebo. Yes, empeta yali ya mitwalo 10. Okyege? Naye wambuuziza kiki ekireetedde embeera bweti y'abasumba okubeera bwe bati. Ekisooka abantu abasinga ku ssaawa eno baalabuka. Generation ya internet eno eyina abantu beyabuusa bangi. Edda ebintu byagwangawo ng'ebyo byasola nga tetusobola bimanya. Naye ku ssaawa eno endiga ebeera mu kyaki ng'ekola bweti ng'erikodinze. Okyege? Ne wabaawo akagwawo nekasuula ku gundi ffe ne tunoonyereza kiki kyabaddewo. Okyege? So abasumba abasinga abantu baabuuka tebakyagenda mu masinzizo. Kati mutagenda mu masinzizo abantu tebakyawaayo 10 kye baawangayo. Okyege? Ndi abantu bayinza okujja ne babeerawo. Kati omusumba anoonya ways zaafuniramu ssente. Kyova olaba nti baatugamba okuzimba Pentagon omwaka guno nga kutandika ne gye buli kati omwaka tugumalako Pentagon tesimwanga wadde omusingi. Naye nga nina omuntu omu gwe mmanyi nali njogera naye ngamba nze buli lunaku naweerezanga nusu 7 okuva ku ssimu yange. Buli lunaku naweerezanga nusu 7 okuva ku ssimu yange tuzimbe Pentagon. Nga yakikolera emyaka egiwera 2. Okyege? Kakati aba bantu temubayita basiru be bavaayo ne banyiiga. Nagamba naye omusajja yatugamba Pentagon yene egenda kuzimbibwa mu myaka 2. Ne ku ssaawa eno akasente ke twawaayo tetulina accountability. Ekyokubiri tetulaba wadde omusingi ogwasimwa. Yes, wadde yatugamba munnange Pentagon agenda gijja bweru nga bweri na byuma bajje bagiteekawo buteesi. Nati singa twalabyeko ko ebyuma ebimu ebikola ki ebivaayo. Okyege? Nti mu Bayibuli bagambye abantu tuli bayabira ku bikolwa byabwe. Kati no kagambeyo ekintu kimu imbu nakyo tukateekeko disclaimer mbu neddako eryo lyogambe eriryawe eryo lyebaagala nze oli yaŋŋamba nti bw'oliraba Pentagon eyo ng'ezimbiddwa omanyaki nti ettaka si lirye ly'omukulu omu. Katuveeko mu bulango bwa bakama baffe ate tugende mu maaso n'okubeera nga tukomawo.
mwebale kubeera nga mutugoberera ku Beyond the Newsroom. Njagala okubeera nga nkujjukiza nti gwe yagala olanga naffe tukubireko wansi awo ku simu zaffe weeziri ate ojjagera maaso n'okubeera nga otufuna mu ngeri emu ne ku mikutu emikwanira wala yonna osobola okubeera nga otusangayo SRK Media. Awo nno ojja beera nga otufuna butereevu nnyo akooteeka Beyond the Newsroom. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo gimpereka like ate era etambulire ddala etuuke ennaku buli muntu ssekinnoomu BTN Media tugamba nti tetulumba muntu ssekinnoomu oba institution yonna wabula ebimu ku ebyo bye tuba tulabye ng'ebitali bituufu ate era buli ekigenda mu maaso n'okubeera nga okifuna kyeriyo kituvunaanyizibwako mukutu guno kiba kivunaanyizibwako yose kinnoomu abaavuddeyo n'akola statement oba oliawo singa ebeera esilendalinze okuva ku ekyo ekyandibadde ekituufu ate buli kyoyagala okumanya buuza osobola okubeera nga oddibwamu than okubeera nga otwala ekyo gwe kyolowooza nti kituufu ng'ate si kituufu. N'abasalamu vidiyo zaffe ne muziteeka ku mikutu egy'enjawulo ekyo nakyo tubeebaza ne tubagamba kyemukola kya muwendo mungi naye singa information yesigala eba etuuse ku munnayuganda oba ku oyo yenna abaatulaba n'agifuna mu butuufu bwayo. Ranks we twakomye taata waaba akambu nga tuvuddeyo mu so deno yes sir. Abantu ebyaddala baggwamu amaanyi ng'alabira ddala ebbanga lyasabidde kubanga endiga nnyingi nga zibulwa n'ekyokulya naye nga mu kyaki nga abasinga obungi babuliddwa ekyokulya naye nga omusumba avuga emmotoka etambulira mu bbanga. Waliwo vidiyo ya pasita Serwadda ng'agamba mulekeraawo okugaggawaza amakanisa naye yakutuma ogaggawaza ekkanisa. Nagirabye. Kola ekintu kimu bayibuli kyeyogerako nti kimu kya 10 kitwaleyo nti kiweebwayo kiweeyo bino ebyozimba ekkanisa nti nno sonda bwembanga era nze abibagambye nga mulaba nti nkyamu banneeye mugende muleme kukola biwaayo nga kituufu because nenne ekintu kimu kyenneebuuza mu makanisa ag'abalokole endowooza ag'abakatoliki simanyi nnyo kubanga bagamba kyesende ekimu eky'ekkumi ekyo kikola ki? Ekimu eky'ekkumi bayibuli ekyogerako ng'egamba nti mulete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange muleme kubulwangamu ekyokulya. Emirembe egyo abaleevi babeeranga ku kanisa abaleevi be baweereza kaakati ng'ekyokulya kye kibeera mu ggwanika kyebakozesaako abasumba abo ababeera ku kyaki okola ki okulya enikasi ne bwaba waali mu bwetaavu nga bakola ki nga bamuwa era gwe gwali omugaso gwaki naye tetulaba n'abali mu bwetaavu bwe kibanga ekimu eky'ekkumi kyayambanga abaleevi nga kyayambanga abaweereza abo n'abali mu bwetaavu ne bajja ne bafuna ku kimu eky'ekkumi ekyo kyaki kijoomanyi ng'abali mu bwetaavu ng'omuntu ava eri ng'ali mu bwetaavu nnyo twabeera mu COVID-1 kyaki eyavaayo neyamba abantu baayo kanisa mwezi pasita Kayanja yakola omulimu gwali gw'amaanyi nnyo yayamba n'abatali wano ne Kalamojja naye then ekanisa nnyingi waliwo ekanisa awo eri ku Kigo Road yawo ekitikaawo bagiyita Hope Christian ekanisa eyo teziwera nnya nayo yakwata nekola kineyambira ddala abantu ate ekirungi kyayo eyambyeko n'abaana okusoma to make matter worse I'm a product of that church omukuba mulekwa abagivaamu abamuwasomera kakati omanyi nti amakyaki mangi nga gazimba ne gafaayo nnyo okuzimba amayumba g'abasumba naye kyaki yonnyini neebeera nga yabibaati mwe basabira nga n'abaana b'endiga abali muomu mulimu abateesobola ne batasobola kuteekayo wadde akasomero akakoma ku P5 naye nga amayumba g'abasumba gali bwe gati awo kakati awo tugenda okuddirayo okutandika obbalabira ku bikolwa byabwe nti nze lwaki njagala kuwa nnyo example y'omusumba Yiga. Musumba Yiga oyo omulaba teyalina maka okimanyi teyalina maka naye ate bayibuli egamba atasobola maka ge tasobola buweere sooka owulirize yalina waasula ng'amaka n'ennyumba yazimba kyaki
kwe yazimba kwe kwalinga amaka kwe yali asula Musumba yali asula ku church naye sente yali azine solo gendo kuzimba mansion n'abaana be ne beeyagalira omu naye yasooka kuzimba church era yafa church eyo tennaggwa omutabani yali jengo yali mu kumaliriza church eyo okyegeera naye lwaki nti yayagala nnyo ndowooza okulaga abantu ndi sente ze mumpa zina kyekikola zizimba ennyumba ya Katonda nze ennyumba ezimba nga maliriza ennyumba ya Katonda naye ate era ajjukira nti ekkanisa yenze yeggwe yes tegeeza omusajja akyaganya abantu obba wa Pentagon alayika kakanya bakakasa nti ekkanisa bwe tubeera awo ekkanisa eba etudde tewali tusondesezza bwe bakanisa yenze naawe tewali tusondesezza twali baddeawo mu kasasiro waffe mu nkuba yaffe n'etukuba nga tuli awo kyandibadde kituufu okusondesa endiga sente mu kkanisa nga zaaki because ekimu ekikumi era tukisonda ekiweebwayo tukisonda n'endobolo bagiwa kakati ekyo nakyo tekiriiko era tukiwa wiringiri okyegeera so abasumba abamu bamanyi nze ndalabako akavidiyo gayi yavaayo musumba Bujingo yavaayo n'agamba abantu basonda bakyali 20,000 nga bwe yagembera netagayo kasente miliyoni weyagobera ow'omutwalo agambira mukwano gwange sookodde ebbali okyegeera ogwo omutwalo nagwo gwayinyongereza omuntu avudde n'omutima gwe gwonna kyalina nti omukyala eyawaayo epeesa yasinga bawadde feeza ezaabu ez'omuwendo okyege kakati ndolaba nti we gye tuba tulaga buli kintu kyonna kya bizinensi yalabisa munne atudde omutwalo gwe nga mutima mulungi agweyo omuntu ali eyo alaba era agoberera ranks butya bwayinza okuzuula kyetwandiyise nti ekituufu era olowooza nti enzikirizo oba mu ddiini zonna kale katuzitwalire wamu ebintu binene ebirimu ebirumira biyinza okuvaawo oba tebigenda kuvaawo gavumenti yetyatusibyeko abasumba betuyita abafere sooka okomaawo mu ggwanga lya Kenya Ssaabasumba yagobye biliyoni zadde 5 oba 5.6 yazigobye nga ziva mu gavumenti ya President Ruto n'abategeeza nti ekkanisa tetwetaba mu byabufuzi tuli mubuulira wano babawo emmotoka empya anti kaakati labayo lwaki nkugambye nti gavumenti ekyasibyeko abasumba bwe batyo oba lwansonga gavumenti evairako era ku makya neewa omusumba emmotoka nemuwa abakuumi n'alaba nga asukulumye ku banne bonna lwaki Kenya yavuddeyo negaana ebintu ebyo nti eri wamu n'abantu emanyi abantu embeera mwe bayita nti bwe naakwata ssente zino nga waliyo mu masomero temulimu waliwo eddwaliro effu okyege ssente ezo yabadde abasaba muzitwale mu malwaliro mumazitwale mu masomero agali obubi n'ekitali ekyo ekkanisa as an institution erina okubeera nga eri independent bw'ova n'ogamba kanyimirire n'opposition oba ogobya wa gavumenti n'atalina waagwa ate bw'oyimirira ne gavumenti oba ogobya opposition ogenda abeera biased kiringa okera ku makya ng'oli munnamawulire nga wano nenvayo nti kenyambadde red neŋŋamba ndi wanuupu owenyabe mutajja kuddamu wuliriza nsonga yonna ne bweba n'abankulu kabeewo FDC wabula tulina okubeera neutral ne tugenda mu maaso n'okubeera nga tubeesingira ku ethics ezaasaanawo automatically so nze era neebaza nnyo abantu abannaddiini abali mu ggwanga ly'e Kenya nti mwayimiridde wamu n'abantu abali mu mbeera embi n'abantu abanyigirizibwa ne mwogeza eddoboozi limu ranks tusibula akadde katusaze Mukama Katonda atakuumira mpeera mbasaba mwenna abankuumire era abampeera byonna byonjagaliza naawe bifuneko amin awo sijja kubeera nga nsukawo twesinkane
nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.